Alright, club ya Manchester United emazoka kasanga emazo kusigninga musayi muto Andrey Santos okumuja club ya Chelsea midfield ono bukadde 50 bwa pound beddu. Club ya Manchester United emazo kubanga ebusasula era esona twandya musayi muto no ngagenda mu kibuga Manchester agenda ku medical sakono okubanga ateeka omukono ku ndagano ya myaka 5. Club ya Manchester United abenga abegattako abya musajja mukulu Ederson okubanga yegatta club ya Manchester United mu Brazil oyo byo bikyali matanka ne lwansongo okuva etwava mpaka okuva eggwanga lya Brazil lyawanduka mpaka za World Cup ebigawitinga na Manchester United aba ebiba ku Manchester United bigamba nti nno wadde yakola medical ko eri mu ggwanga lya USA alina okujja kola addemu akola medical mu kibuga Manchester bada bombeera yeri etya nga tebanana kubanga basayininga jjukira nakutegeeza emabega account endagaano ya musajja mukulu no Ederson okuba ku club ya Atalanta ekyali mu bigambo ekyali verbal tebanana kubanga bagiteeka ku lupapula okulaba ngeri nga bwetambula mataga bala club ya Arsenal musajja mukulu Bruno Guimaraes okuba ku club ya Newcastle yatadde dda okusaba eri bakamaabe aba Newcastle n'abagamba nti agakubanga atambula mu igata club ya Arsenal bedo club ya Arsenal naye etaddemu amaanyi egambye gena kuba eleto kadde nkaaga club ya Newcastle ebenge je musajja mukulu no Bruno Guimaraes ebenge bije mugatta makati ga club ya Arsenal amala gatambula club ya Arsenal yo igolokipa Ilan Meslaya okumujja ku club ya Leeds jukira te club ya Leeds ya mutadde ku free transfer era club ya Arsenal ye yazedde abenge muleta abenga akwata golo club ya Arsenal era agenda kuba golokipa namba 2 oba namba 3 jukira kipa zebalaga akyaliwo ne musajja mukulu David Raya ate James Scott musayi muto jukira kitege chao kyategere center agenda kuba atambula abeko akwatira gole walala season ejja so Ilan Meslaya yabadde yetagiswa club ya Arsenal era esawa United mulabanga sala eddiro era nga tukyali mu katale k'abazanyi musajja mukulu Joe Cancelo era naye agamba nti esawa yona yandibanga jegata club ya Barcelona akatale k'abazanyi kati kanagala olwansonga ye kuva akatale kano kagulawo ekigambo ekimuli ku mumwa kiri kimu club Barcelona era jagala okubanga yegattako jukira ate aliko club ya Barcelona ku loan club ya Manchester City odomanaga yegatta ku club ya El Hilal mu ggwanga ya Saudi Arabia kati awo okutesaganya kuliya wakati wa club ya Barcelona ne club ya El Hilal okulaba musajja mukulu no Joe Cancelo asali deal okuba eri ajje yegatte club ya Barcelona mu ggwanga lya Spain gegatambula mu gatali kabazanye sawa eno tujja kuba tukomawo tulabe ani asala ddawa jukira katakitale kali open naddala nga ensi nyingi zitandiza okubanga ziwanduka mu paka eza World Cup bazanyi bangi batandisa okubanga betegekera season ejjawo bagenda okubanga basambira omupiira Edwin Hats bombo katacha